Katonda olw'ebirungi byonna byatuwadde mu mwaka gwa 2024 nga tukimanyi nti twalina achievements nyingi mu mwaka ogwo ne tuzicrowninga n'okubeera ne results ennungi eza ku senior 4 ne senior 6. Kati lwe lunaku olwaleero ekituleese wano okubanga tulaba nga tuddiza Katonda olw'abaana baffe n'okubakwasa era gye bagenda yonna okubanga batambula nga balina Katonda. Kubaka kibowa abazadde naddala b'abaana bano bagenda ku Kampala. Abazadde mbasaba nti abaana bano tulina empisa ze tubataddemu, tulina values ze tubadde tutambula nazo, bazimanye era buli kimu batambula nakyo. Tubasaba temukomaawo bagende nazo mu maaso. Bwe baba bagenze ku university tubenga ffenna tutambula n'abaana. Ebyo ebyogamba nti omwana olugenda ku university omulekedde ensi tebikyakola. Tubadde wano tubakuuma, tuli nabo balina okubanga eyo gaapu tebagicreatinga. Abazadde mu following abaana bye bagenda osoma era n'okulaba oba basoma newadde ali ku university naye okyasobola okgenda n'ofollowinga grades zafunirayo otujja okubafunamu n'eggwanga lyonna obaganyulwamu nga bamaze okusoma. Tubagambye omwana talina kulinda kadde kali akavanyuma alinde misa ewa omukisa. Omwana alina kuva buto kuva dda kutandika mwaka nga yeekwasa Katonda buli lunaku. Naffe abantu ba bulijjo oluusi omala kulinda bizibu n'otandika okugenda mu kereziya, omala kulinda bizibu n'otandika okusabako. Nedda essaala tekolanga njaga nga bwe mbagambye, oba essaala tekolanga emmotoka ezikiza omuliro. Essaala ekolanga emmere nga bw'oli ekyenkya n'oli ekyemisana n'oli ekyeggulo n'essaala bw'ekola. So abaana bayige okwesabira awaka essaala zibeerewo, omwana akirabe nti mutandika na Katonda n'ekiro nga temuneebaka mufundikira na Katonda. Abayizi bonna mubakubirize okwetabanga mu bunyomero amasomero ge bw'ateekawo obw'essaala. Bino bibayamba amaanyi gaabwe okubeerako omukisa. Naye buli mwana wabanga tasomerako ddala, misa tazigendamu, tasaba n'akamu, n'ayinda oluvannyuma blessing mass, ndaba tebijja kukola bulungi. So bannange tuyige okwekasa Katonda mu bulamu obwa bulijjo. Musabe nnyo nga tolina na kizibu. Bw'onaabifuna ensaala ze wasabanga zijja kukuyambanga okuyita mu mbeera. Yes, abaana bangi n'abantu bangi mu nsi emyaka gye balina ne bye balina tebikwatagana. Muntu omusanga emyaka gy'alina yandibadde nga yakubadde empeta. Muntu omusanga emyaka gy'alina yandibadde nga alinayo ku baana, yandibadde alina abaana baweerera, yandibadde alina bw'ali naye nga talina, nga mu nsi mwali ng'alinga mbega waamu. Kati abayizi bagambye n'emasomero bayige okwenyiganyigawo, si kusomero wokka naye n'awaka benyigenyigewo. Waliwo emikolo ku kyalo beerawo, kiba amazzi, kola bino. Kati n'ekusomero bagambye okwetaba mu bintu ebitali bimu, mizannyo beeramu, tobeera bubeeza nga tewali akumanyi. Abaana kye mbagambye, namwe abazadde muyigirize abaana okwenyigawo. Mwana muyigirize okwenyigawo. Waliwo amasomo ku Sande agenda agasome. Abaana mayigirize okwenyigawo kubanga ensi eno yakwenyigawo. Bw'otenyigaawo abalala beenyigawo. So abaana bagejjesa obutabeera bwezi mu ssomero n'abeera mubeezi atwali amumanyi, ali awo mu kasirise, talina musango gwakoze, talina kirungi kyakoze, naye nga mwali omwo paka waavaamu. Ekyo sikyagala. Naye ate n'ekirala siyinza gaana kugamba ku bazadde naddala mu byalo eyo ewala balengera omwana ng'akuzekuzeemu, naddala abaana abawala ne COVID yabayitamu ng'ageza awanvuye ng'anoonya mwami. Mwana wange mutwale afunemu ez'amangu yeeraba nga ataakaddiwe. Ate no bw'ogaako abaana abazaala obukulu agenda mwana no wanaatuukira n'aba nkyali mulamu kamufunemu kye mufuna olinga amutunze. Abaana mubongereyo mbasome. Abaana oba ayise lwana gonna bw'oba okyali mulamu mwana wo tomukkirizanga obutasoma ng'okyali mulamu. Omalanga kufa tobeeranga waka tugeze ng'oli mwami waawo naye ng'olinga omutabani waawo omukulu. Olina okwenyigira bintu ebimu ebikulu ng'okuweerera abaana bo. Nammwe bamaama ng'amaka gaalema kyangu nnyo okubanga walema ng'obeera wekka. Naawe fungiza abaana baweerere n'amaanyi go gonna. Omwana tomuweerera nga anaamufunamu, muweerere bibye naawe eby'obukadde bwo bibyo. Toyinza kumanya naye gwe omwana muteekemu ssente kuba gw'omuzaala mulabirire weeweeyo omwana omuweerere. Asoma abamaze sini ey'okuna tobakyamya nti agende mu by'emikolo naye birungi. Naye oba omwana yayise ebimutwala mu senior 5 agenda asome senior 5 oba senior 6 ayise principal azifunye za university mutwale ku university musomese paka bw'anaatuuka
kubanga tomanya gye biri muyambira. Not continuing with us at the another schools, Father. We are invoking a blessing upon them, those here and those not here.